Waliwo abantu abalowooza nti kyangu nnyo General Muhoozi okufuuka president wa Uganda, naye kizibu nnyo, almost impossible, Kyagulanyi okubeera president. Abamu nga basinziira ku byafaayo bya Uganda, abalala nga basinziira ku mbeera eriwo magye Kyagulanyi civilian. Naye mukwano, njagala kukugamba ebigambo bino nti ate kizibu nnyo emirundi kumpi nga 10 General Muhoozi okufuuka president wa Uganda than Kyagulanyi. Biyinza okukalubiriza okutegeera kubanga birimu principles eza nature, naye bonabo biwadde obudde ojja bitegeera. Abasinga mwebuuza lwaki Kyagulanyi asanze resistance ey'amaanyi mu bannabyabufuzi basanzewo nga bali well established. Kakati mu reality of human nature waliwo kye tugamba nti if they know you they will not support you. Wewava n'ebyo ng'omuntu bw'okulira ku kyalo tosobola gaggawala, ku kyalo kuliko abalogo, si kyekyo nature bwetyo bwegamba okuze abantu bakulaba. Kakati gwate oyagala okubayitako, obeera oyagala kugamba you want to make them look stagnant, obanga ayagala okulaga nti bo bali awo baakoma tebalina kiddako, gw'ovaayo ogende, baba balina okutuulako. Kyova olaba bano bannabyabufuzi ab'edda bo Kyagulanyi tebamukkiriza. That's nature, it's not rejection. Abantu b'ekika ekyo, even if you try to evolve, ne bwogezaako okukyuka ofuuka omuntu omulala, they always remember the old version of you. Kyova olaba nga abantu nakakati waliwo abakyayita Kyagulanyi omuyaga, naye nga n'emyaka ndooza ng'enegiyise bamukwatako ne bamukebera nga baagala omukwatira ku njaga nga musaayi temuli edda akayaga n'aka. Naye olaba up to now wakyaliwo abagamba nti muyaga. Bo always babeera bakwata akinga ku your past. Olunaku olwaleero General Muhoozi agenda mu magye, waaliyo abasirikale abali well established. Amagye waliyo abajaasi abaali ab'omuggundu, lanka bazirina, basomye, entalo bazirwanye. General Muhoozi najja chui ku top. Kakati nature teriiko faaza, teriiko ki, bwekuba kweyayamula, bwekuba kwebaka, ebintu bita nature. You cannot oppose nature. Kakati toyina bwojjawo principle gye tugamba nti if they know you they will not support you. Okiraba nti kakati gwe you want to make them look stagnant, oyagala kulaga nti bo bakisembo bali awo baalemwa. Bano bonna boolaba bampuuga, babwanika, baani ab'opposinga Kyagulanyi bali badde teboogera. Naye olw'okuba nti eno oyogera, kakati ate eri mu magye toyogera, obeera nakyo ku mutima n'olinda chance egi okiragira. That is ngodda ku side ey'abantu, kubanga bw'ovaayo n'okiraga ate todda mabega. Kasita omala okulaga nti toyina kudda mabega, oyina kufa ng'olwana. Okitegeera? Kakati kyekiri eyo mu magye. Waliyo abantu abagamba ono kubanga ate ye ne mu kuva wansi bazze bamulaba. Gabulaba nti Kyagulanyi abantu bamulaba, abadde muyaga, abadde muyimbi, abadde akola ki, ne CDF baakuliddemu bazze bamulaba, bamanye obunafu bwe batasobola kujja mu kamera kutugamba olwaleero kubanga ye mukama waabwe. Ekyokubiri, mu ngeri gye twagala okukyusaamu obukulembeze bwa Uganda, Uncle Morris is not a target, nze siri target. Waliwo abantu abagamba nti eggwanga lino lyali badde litambula bwe riti, naye omutabani ono nga balina n'emmundu, omutabani ono naye nga kiri mitima gyabwe. N'omutabani alina waagamba olugendo lwange lwali badde lwangu, naye ono Uncle Morris taliimu. Okiraba? Kyova olaba nti Kyagulanyi emikisa gye giri luddawa, nti abantu abatakkiririza eri ate abazaali basobola okugamba onajje ebisigadde tunaabiraba, naye ng'onajje naye ono kuba Kyagulanyi tebamwepimaako, kuba yali mu life ya njawulo. Civilian bo baamagye, kati bakulembera bayinza obutagiraba nnyo nga big deal, naye gwe omuntu azze nga bakulaba obakulembere. Kyova olaba ne bano bagamba gw'ovudde mu ghetto onywa enjaga ojja obeere otukakanaleko wano, no tujja kulwana mu nsi ey'ewabweru. Kati ne mu nsi eya forces kibaayo, lwakuba ekyo
tosobola kukiraba. Kyovola nti waliwo ne ku ezisobola okubeerawo naye ng'ate omuntu agitandise ali ku ddala lya sajenti. Sajenti n'atandika ku ogenda okulaba ng'ate waliwo bajjena abakoze abamwegasseeko nga bulijjo balina obutali bumativu bwabwe naye mu magye tolaga butali bumativu kubanga mu nsi yaffe ey'abasiviiri bw'oba oyagala okulaga obutali bumativu you put down your tools but for them they pick up their tools and of course once it happens omanya oba ogenze. So abantu betusisinkana mu bulamu obwa bulijjo mutera okugamba nti balungi nnyo okusinga abantu betwakula nabo naye that is nature nti omuntu gw'osisinkanye akutwala nga bw'akusanze naye gwe wakula naye ne bw'okyuka yaba akyakulabira mu kifaananyi kiri ekyedda tekisobola kumuvaamu ne bw'onaakola otya asigala akulabanga gundi ow'oku kyalo bwe mwakuba omupiira wadde byakyuka wafuuka father wafuuka mupoliisi wafuuka muntu mulala gy'olaze bafukamira bakola bati ye ng'asekanga kalira banno gwe bafukamirira oyo yabbanga wali ffene. That is reality of human nature. Kati olugendo lwa CDF okufuuka president wa Uganda it is hard okusinga Kyagulanyi lwasobola okufuuka president. Amagye g'ogamba essaawa eno agasobola okuba nga bagali loyo ku CDF be bano abaana abayingidde ne bamusanga nga ali already established bavubuka bato bazadde baabwe bali eno abaganda baabwe bali eno bawulira olulimi Kyagulanyi lwakola ki lwayogera abantu babeera adoptive basobola okukyuka essaawa yonna kyovulaba nabo obeesigamako kitono. Kati bote mu magye yo naye waliyo bampuuga waliyo ba mukaaku waliyo ba bedi bwanika waliyo ba bigirwa gye bali eyo naye nga bo tebasobola kukola ki tebasobola kwogera. Nze naawe ndaba oyinza obutabeera target mu lutalo lw'okulwanira obuyinza wabula ate ffe bannansi tuyamba bantu bano tukyuse obuyinza mu mirembe nga tugenda n'abantu kye bagamba ffe tukole democratic process tugende tukuba akalulu kaffe tulonde Kyagulanyi bwe bakabba ne tukabanja ojja kulaba forces ezitwegattako singa tunaaba tuli serious nga tubanja akalulu kaffe mu ngeri ey'emirembe kubanga tujja kuba exercising constitutional right eryo ddembe lyaffe. Alabira okumpi bino tasobola kubitegera not until nga wabaddewo a situation in Uganda lwasobola okutegera nti bile bitu anko yakola ki yabyogerako. Waliwo wano bendaba nga balajanira bannamagye okujja okuvuunika gavumenti ya Museveni. Ekyo kitwale nga bw'onoola basenga vuddemu nga zeemu. Museveni bwe yagenda mu nsiko n'avuunika gavumenti y'Obote byonna byatukoze nga bannayuganda bannansi mu birabi. Yasooka n'ateekawo kye bayita state of emergency n'akalakata emyaka 10 nga tateeseteese kulonda. Emyaka 10 nga n'ebibiina by'obufuzi abisibi tateeseteese kulonda. Kakati g'obeera eyo ng'oli eyo ng'oganya okukola ky'olina okukola ng'omanyi nti bannamagye bajja kujja batulwanirire mbu batutaase nze gamba weerimba. Kintu kimu kyokka kye tulina okukola nga bannayuganda kwe kukwata pulezidenti waffe ne tulwanirira obuwanguzi bwaffe ne tumuteeka mu ntebe ne tumuwa mandate y'okutukulembera. Then bannamagye ne batuwa security ne batuwa obukuumi okukuuma bannansi n'ebyabwe. Awo Ssaabalamuzi n'alayiza omuntu waffe n'atuula mu ntebe. Ekyo kyokka kye twetaaza bannamagye kutuwa bukuumi. Naye bw'oba oliyo ng'ogamba bannamagye bajja bavuunika gavumenti ya Museveni oba mukyenga vuddemu nga zeemu oba nga ate era agambye nti Museveni ddamu ofuga emyaka mirala 40. Waliwo pulezidenti wa Benin gwe bayita Patrice Talon. Bannamagye babadde bavuunise gavumenti ye ne bagenda ne ku TV ne beerangirira ne bagamba tusiizinze power. Naye ekyo kyabadde tekisobola kubeerawo mu ggwanga lya Benin. Kyabadde kigenda kulabisa nnyo omukago gwa ECOWAS. Nti kubadde kufuuse kyesirikidde nga bannamagye bagenda maaso n'okuwamba ensi za West Africa ng'ate zonna ezo zibadde mu mukago gwa ECOWAS. Mwakiraba emmali Assimi Goita yagenda n'awamba obuyinza nga bannansi basituse ne beerwanako naye nti olw'okuba bannansi babawuduwiikinga ne balaba nti bannamagye bazze okubayambako okwenunula bakkiriza Assimi Goita n'atwala obuyinza. Assimi Goita we twogerera olwaliro yasako prime minister naye yazzeemu n'amuwamba ate buto kati yatutte obuyinza mu ggwanga lya Mali nga tewali bya prime minister. Mwakiraba Guinea Conakry Mamadou Doumbouya
eyali president yamuyita Alpha Conde namugamba jangu okomewo mu nsi twenywereze mu buyinza ne bajja okwenywereza mu buyinza. Mamadou Doumbouya yamaliriza akute Alpha Conde namuggalira nasizinga power mu ggwanga lya Guinea Conakry n'atwala n'okutuusa olwaleero yateeseteese okulonda mu December nga 2 oba mu 4 bagenda kukuba akalulu naye mwalabye najja nawo ne mbakolera video ku kalulu kewa ke Guinea Conakry. Mwakirabye Umaru Sisoko Embaro mu ggwanga lya Guinea Bissau bannamagye bamututte nga kaguddeyo ne batwala obuyinza. Saawa eno ne bateekayo state of emergency ne bagamba nti bajja kuteekateeka okuddamu okulonda nga bayiseewo omwaka ate tetukakasa nti ekyo kyennyini kye baayogedde bajja kukinywerirako. Okitegeera mwakirabe Niger Kiyani yawamba obuyinza n'ensi endala mu Chad n'ewalala abazze bawamba obuyinza. Mwakiraba mu Egypt nti bannamagye bwe basizinga power kibeera kizibu nnyo okuddamu okukwasa obuyinza obwo ba civiliani. Kibeera kizibu tokiyita ekyokuzannya nti bannamagye buli bwe basizinga obuyinza ne basizinga power bateekawo embeera yonna okulabika nti ensi bagitwala mu state of emergency. Kati kibeera kizibu nnyo bannamagye si kyangu. Ndooza kyaliko wali mu Ghana munnamagye n'asizinga obuyinza n'amaliriza n'abuwaayo bannansi ne baddamu ne beefuga. Waliwo n'ensi endala awo erimu gayi bamuyita Valentino Stresa oba ali mu ggwa oba Sierra Leone somewhere there by historian mujja kundirawo mu comment section. Yakwata obuyinza n'amala n'abuzaayo mu mikono gy'abannansi mu mikono gy'abasiviliani. Kati gwobeera eyo ng'oli eyo ng'oganya okukola ky'olina okukola ng'olina mbu bannamagye bajja bavuunika gavumenti ya Museveni nkugamba nti tuba tuzaate mu ebyo byennyini ebya Museveni byatukoze kubanga ne Museveni naye munnamagye yava mu nsiko. Okitegeera omukago gwa ECOWAS wali eri babadde bagenda kugula bisanyo babadde tebayinza kukkiriza munnamagye kuddamu kutwala nsi ndala eri mukago gwa ECOWAS. Kyovala bannamagye ab'omukago gwa ECOWAS bayingidde mu ggwanga lya Benin ne baforcinga bannamagye bano okubajja mu buyinza kubanga ECOWAS yabadde enafuye. Ndowooza ECOWAS yali yasemba kikola mu Gambia nti president bamukuba akalulu n'ayagala okweremezaako. ECOWAS negera nemuforcinga nemujjako netwala amagye mu Gambia nemujjako. Ndowooza ensi ya Gambia eyo yeetolodde eggwanga lya Senegal ekitundu ekisinga obunene era president yaddukireyo mu ggwanga lya Senegal gye yaddukira ne president wa Guinea Bissau yaddukiddeyo mu ggwanga lya Senegal. Kati nawulidde ndi munnamagye badageza kutwala obuyinza mu ggwanga lya Benin yaddukidde mu Togo gye yaddukidde bamuforcinze okuva ku buyinza kubanga kibadde kigenda kubeera wasi nnyo nnyo nnyo. Bannansi mmwe mulina okulwana okwetera omukulembeze gwe mwagala mu buyinza so si bannamagye. Ekyo eyo mentality ndaba abagitambuza bakibajjemu ekyo. Eyo mentality enfu nnyo 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 okulowooza nti ffe tujja kutuula basajja basizinge power bamale batukwasa obuyinza. Museveni abukwasizzaani olaba naye yennyini ne mu pate gye yeetonderawo talinamu muntu gwayinza kukwasa buyinza. Afazali ayagala bukwasa mutabani we ate era nga naye munnamagye. Awo muba muli mu sengavudde mu nga ZMPs.